Tusiima nnyo mwenna abakoze mu bwannakyewa okuyimirizaawo Obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinatuddizibwa. Twebaza bannaffe abali mu masaza ga Kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu, endwadde naddala siriimu, fistula n'endala. Twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka. Tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana, okubasomesa basobole okuvuganya obulungi mu nsi yaffe ennungi. Tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusosola abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo. Tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo Obwakabaka. Twongere okukuuma ennono n'olulimi Oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe. Mu ngeri y'emu tusiima nnyo bassaaba ne bannaava awamu n'oluli olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za Buganda ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo Bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID, era tubasaba obutaddirira. Tusiima nnyo Yunivasite y'e Makerere, Mbalala n'Eggulu olw'okunoonyereza okukoleddwa ku ddagala eriyamba okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno.
ffenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagigibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda ey'awamu. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutuggya ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo
tiryogerwako. Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Twebaza Pooshino n'abaami ba Ssaabasajja okuva mu Buddu olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde okulwanirira ensonga za Buganda.